munzikirize ntwala omukisa guno okubanga mbakulisaayo yonna gye mutambulira olunaku olwaleero katusuubire nti olunaku lutambudde bulungi era nga nammwe gye muli bulungi. Gigenda gite gitambula gitya? Ye abange oli ludda wa, okola ki? Wonna wooli wonna woosinzidde nkugamba kimu nti mukwano gwange nkwaniriza ne sekwaniriza yonna era ng'omutima omukutu guli gumu gwokka, NCK TV nga wano wokka woofunira amawulire ag'enjawulo. Tulakkalira nywera mbenga ndukuwa. Kakati oluvannyuma bintu bingi nnyo bigenda mu maaso. Muyinza okulowooza nti ye abange nga mutulemezzaako emboozi z'abantu bano, naye tulina okuba nga tubibatuusaako kubanga nze naawe abaliyo ffenna ttiimu zino tulinako bonna ffe abamu tuwagira bonna bantu baffe era tulina okuba nga tukuleetera biki ebigenda mu maaso na biki by'oboogedde kubanga abantu abamu balina endowooza ndala ku bantu bano nti lwakuba kati buli omu yamuvinze on nti buli omu ali bibye. Oluvannyuma lwa musajja mukulu Edrisa Musuuza oba aka Eddie Kenzo okuvaayo n'aba nga agamba nti mukyalo ono Rema Namakula amuwanye ekitiibwa kubanga maama wa mwana we era nti ye mukyala gwe yasooka okubanga yali asazeewo baseetolinge wamu yadde nga yalinako ne maama Maya naye nti ono ye mukyala yaliko gwe baseetolingako wamu ne babaawoko nga balinga husband and wife oba ogiyite nti baali bakohabitinga ne batuulako wamu mu nnyumba emu nti ekyo kikola ki kimuleetera okuba nga amuwa respect no matter what. Ate nga maama w'omwana we nti ekyo kisigala nga kibagatta era sigala nga kintu kinene nnyo mu bulamu bwe. Anti oluvannyuma lw'ebyo byonna okuba nga bigenda mu maaso nga w'omanyi abawagizi ne vaayo ne bagamba onayogera kino onayogera kino onayogera kiri. Naye omukyala Rema Namakula afuddeyo n'aba ng'agamba nti ate bulijjo era ye yali ensonga ye yagamba yayagalanga kintu kimu kuseetolinga naye seetolinga eyo yali etya. Rema yayagalanga mbaga era yiye mu bulamu bwe yanoonyanga muntu anaamukolera ekyo ky'ayagala, muntu anaamutegeera nga bw'ali, muntu eyali ayinza okutegeera ye nga by'ayagala ng'omuntu. Byagamba nti bintu ebyo byonna yabisanga mu Dokita Hamza. Tukuza oyo yamufuna, Dokita Hamza yamutegeera, Dokita Hamza amanye by'ayagala era yamwanjula ekintu kye yasinganga nnyo okwagala mu bulamu era nti kye kintu kye yasinganga okugamba Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ye ng'awoza kimu, sooka olindeko twezimbe tetunabeera bulungi tusooke tukole. Era naye Eddie Kenzo yavaayo mu lwatu n'akyogera nti yamugambanga nti tusooka olindeko, lindako gumiikirizaamu. Naye ye mukyala Rema Namakula yalina ensonga ze ng'ayagala ekintu kino bakikoleko bunambiro asobole okuba nga akola ki, asobole okuba nga akimanya mu lwatu nti abantu bonna bakitegeere yadde nga baali babeera wamu. Naye yagamba nti kye kintu kye yayagalanga, ekintu kye yasaba Dokita Hamza Ssebunya n'akkiriza era n'avaayo mu lujjudde lw'abantu n'aba ng'akola ki, amwanjula. So agamba nti ye naye ng'omwami Eddie Kenzo oba Edrisa Musuuza tamulinaako bizibu kubanga balina omwana, oyo omwana abagattira ddala era agamba nti naye era naye ng'oli we yagambye nti niwe basho ng'agitegese, ye Eddie Kenzo yagambye nti niwe basho nga Rema agitegese akisobola okugendayo n'amusapootinga era n'amuwagira nga wataliyo yadde nti kikumi. Nti naye obuzibu gye buva aba media nti mulina engeri gye musuusaamu ebintu ne mulekerera okubanga mupostinga omulamwa kwe guli ate mbu ne muleetawo ebintu ebitali bituufu. Nti ebyo ebivaako nga Rema wakola show tagendayo okuba nga amuwagira. Kitegedde. Naye ye Rema agamba nti naye takinaako buzibu era talina buzibu ku mwami Edrisa Musuuza. Agamba nti kikulu kasa yafuna omuntu amutegeera, ekyo kye kisinga mu byonna. Embaga gye yali asaba nti yasabanga kiri kumwanjula, kintu ky'okumwanjula ekyo nti yayagalanga kintu bave mu nkukutu bakikola official. Hamza kye yakkiriza era n'akikola. Era bwe bamujjukira bulungi omukyala Rema Namakula we yali avaayo
yeebaza nejjuzi wano nalaba Kagundi waliwo ku mawulire gye yali nga bamuinterviewinga era n'abagamba nti naye abantu mmwe navaayo ne neebaza Edrisa Musuuza nti ne mwebaza okubanga yatukkiriza emyaka 2 nga tuli mu nnyumba ye nti era bwe nali navaayo ne mwebaza nti yeebale kubeera mugumiikiriza ebbanga eryo lyonna naye ke kaseera okubanga moving on ate tukkirize tugaane mwana muwala Rema yali ayagala nnyo Kenzo naye ebintu tebyatambula bulungi nga w'omanyi ab'emikwano bonna abali mu mukwano bonna nga bwe baba yamwagala nnyo mwe mulowooza yatuuka n'okuba ng'ayimba oluyimba nti siri muyembe mwe mulowooza yali ayimba biyimbe just yamwagala nnyo 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 oluyimba olwo yali ayegezaako okusindika message nti oba oliyaawo mwami Musuuza ajja kuba nga yeekuba mu mutima adde ewaka jjukira ye yanobawo Musuuza ye yanoba n'aleka Rema yekka mu nnyumba lw'ensonga tetwazitegeera yadde twawuliranga ebiboozi era Rema muyombi Rema nvuma nnyo yali amusimanya amufuukidde kayinja mu ngato naye byonna twawuliranga biwulire naye essaawa eno tebikyagasa nti kubanga essaawa eno buli omu yefunye omuntu oba buli omu alina omuntu gwalaba nti oyo asaanidde okuba nga gwatambuza naye obulamu bwe bwonna kubanga bonna bagamba nti ye buli omu bo nga bwe bali buli omu agamba nti omuntu gw'alina alaba nti ye mutuufu Edikenza akugamba nti Nyamutoolo alaba nti mu bakyala bonna mu butuufu ye mukyala gwe yasalawo aseetolinge naye nti kubanga yamulabamu qualities zonna mukyala Rema Namakula akugamba mu baami bonna nange nasalawo mbeere ne Dr. Hamza kubanga gye ndaba nga yasobola okutuukiriza byonna binali neetaaga mu mwami ate era nga yatandise omuwana akubuulirirawo nti byonna bye yasabanga bw'alinga Katonda yakwatanga ki peeni n'atiikingako tik 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 byonna n'abimuwa kubanga nti ebimu bino yabirootanga biroote era nga wemulaba nti Eddy Kenzo si muntu nnyo atera nnyo okwagala nti beeraga amapenzi mu lujjudde lw'abantu of which mukyala waffe Rema Namakula ye ebyo bimukolera bambi bimunyumira nti oba bali ku shaawo bawe najja n'amukwatakwata ne beeraga ne beemoola ye ebyo bambi mukazi watto byayagala ate Eddy Kenzo ye kyabika ebyo yali tibemukolera naye n'atugamba essaawa eno afunye omuntu gw'amanya nti ali ready okuba ng'aseetolinga naye takinaamu buzibu ate mwana muwala ye Nyamutoolo okugamba nti nze ebya Eddy Kenzo ne Rema tebinkwatako kubanga ebyabwe byaliwo ne beeyagala ebyatuukawo nali sinayingira mu bulamu bwe so ne beekyawa Rema n'amovinga on kati essaawa eno nzaaliwo mbasaagala kubanga ndisikasinga ebikwata ku mukyala munnange nti nange ndi mukyala naye mukyala mbasiraba lwaki ate nziraawo ndisikasinge Rema nti nedda nti essaawa eno ndi maama w'abaana bonna kitegedde nti ndi maama w'abaana bonna ndi maama wa Amal ndi maama wa Maya ndi maama wa Baby oli omuto naye bagenda okuzaala nti kubanga essaawa eno nzaale mu maka so kyennyina kukwatagana naani ne Rema kubanga nsigala maama w'abaana abo ate ne Rema maama w'abaana abo nti so nga wataliwo n'okugamba nti oba kusika mu bwoba nti tulina kukwatagana nti niwe musaba omwana ajjeko eno talina munnyima kubanga aba ajja wa kitaawe era nange wagamba omwana akomewo nina omusindikira kubanga omwana we kitegedde nti omwana alina okukulira eno n'eno nti ne waaba maama wa Maya maama wa Maya nti naye simulinaako buzibu nti tulina okuba nga tukuza abaana ffembi nti era ne wajja n'ansangamu nga azze kulaba mwana we nze sikirinaako buzibu nti sikirina nayagala mwami nenjagala n'abaana be nti so omukyala bw'oba yaliko ne balemagana nze simulinaako buzibu solongazi alina abaana era ffenna tujja kusigala nga tukola ki tukuza abaana abo nti so ebiriwo ebiyitingana bakompeyalinga biki nti ekyo nze sikyendiko nayagala mwami n'abaana be nga we bali so nti maybe oba mukyala munne nga yaleeseewo embeera nti saagala kwogera naye yagamba nti talina buzibu
tayina nti era yere nerema ne waba ategese show naye asobola okugendayo n'akola ki n'agyatendinga oyo namutoolo tisikirinamu obuzibu sikirina era olulema simulinaako obuzibu ffenna tuli bakyala wadde ebibye tebyatambula bulungi esayidi eno nze akirimu kati ye yamuvinga on naye abaana baffe ffenna nti abaana baffe ffenna tulina okuba nga tukola ki tubakuliza wamu abo nange webiti webitambula era nga webigenda mu maaso nze nkugamba kimu nti mukwano gwange yonna gy'oli yonna gy'osinzidde tubwerabira kubanga osubscribinga ku channel yaffe that is NCK TV subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo nkugambye ebisigadde byonna buterevu amawulire tujja kubanga tugakuwa tugayina mu bungi nnyo nnyini ddala ensonga z'abantu bano zikyalanda ate era nga tukyalina bingi nnyo bye tweyongera okuba nga tuzuula ebibadde by'omu nkukutu tukyabirina era tujja kuba nga tubikutuusaako embaga ya ddi era byonna tulina okuba nga tugakuwa otegeere omanyire ddala nzikiriza mbe nga nkwerekereza naye nga kinsobola okugamba kimu kyokka nti omukutu guli gumu gwokka gwatana subscribinga age kaseera okuba nga osubscribinga ringinga that notification bell sharing liking saako n'okuba nga oleka comment yo ebisigadde tujja kuba nga twongerezako awo sigala naffe tovaawo